Tugenze mu cargo handling section ekiriyo maama ne Yesu bwalidda ajja kuwonya kiri Uganda. Bamanyi okusumula emigugu ne bagikuba omukono. Kubanga ebana bali ku scan bamanyi okutegeeza bana nti waliwo suitcase ejja bweti bwerimu ekintu n'ekino. Ne bagikuba omukono ogenda otuuka yabadde asibye ensawo ezimu zibanga nansibe na buvera ng'obuvera baabuyuzizza dda kubanga babbamu ebintu. Ennyonyi olugwa bweti ensawo zammwe zonna batandika ozipokera ne batandika okugjamu bintu ogenda otuuka waka ng'ensawo yonna ereebera ng'ebintu babijjema bibiba. Eyo niyo cargo department ku Kisaawe Entebbe babbi. Babba laputopu, babba amasimu, babba engatto, babba engoye. Ogenda otuuka ng'eyaleese ensawo yafuuse kasasi temukyali kintu. Eyo cargo section esi babbi balwadde. Tugenze ku poliisi. Poliisi munnange ekolagana abantu bano mu kubbira ddala ku Kisaawe Entebbe nga tebalina gwe beebuuzizaako. Kati wano wenjagala onsooke mubabuulire ebintu bino byonna bitegeere bulungi nnyo kubanga tetwagala muntu agamba nti saategedde saawulidde. Tutandise bwe tuti. Njala mbasomera ebintu bino byonna nga mubimanyi bulungi nnyo. Kati mu bw'ofuna ebizibu bakugamba mbu please call the numbers in case of extortion. EIEJ waliwo bayita EIA General Manager mbwe namba ya Airtel 0702055158. Kuliko Manager Aviation Security 0701488366. Operations Manager 07584836614. Enamba zino zonna good enough. Abaana bakoze live olwayo ku Facebook ne ku TikTok bakube enamba zino zonna ng'ekisookera ddala these people they are lacking communication skills by nakao mentality. They are so arrogant they can't even address a caller. Oba omuntu akubye essimu ng'abuuza baga you don't have a right to call us or to ask questions. Who dare you? You are there in the office on behalf of Ugandans. You are sitting in that office where you eat and gas on those chairs on behalf of Ugandans. If there wasn't no those Ugandans, you want to be able to office say you mind your language. Umayinige businesses za mnovuna za wateka ku Kisaawe buluvuna za banda Uganda so sigwe arrogance mwe jimwogeza mbo you don't have right to ask questions. Kati bwemba muteka we namba zino ngati mwagala babuza kibuzo kino mukola kikwe airport kati kambabye. Abana bakubidde amasimu olwayo to clarify. Mwogera bubi mwina cow mentality. Nabagamba these people they lack communication skills, they lack managerial skills. Tebalina buli kimu tebakina kwogera nga ebaagala kubanga manti kibagala okukola bakimanyi baagala kikola kuba babbi nnyo. Nsookera n'okwono omukyala bamuyita ASP Lagosa Agnes. Ono nesi mubbi muzibu. Kono onake kabinja akabeera mu system eno. Oyo naye mubbi muzibu. Tubatandise. Mumule bulungi nnyo? Mumule bulungi nnyo? Bebo ke kabinja akali ku Kisaawe akabayaaye. Lagosa Agnes. Kati kamba someso olwale mujja tegeera. Bano akabinja akali mu poliisi akali mu kukusa ng'omubukoli babagambye nti waliwo akabinja akakola human trafficking ku Kisaawe awo weekali. Waliwo akabinja akali mu department ya narcotics. Bakubuuziza akabinja kano lwaki ebiragalagala biyita ku Kisaawe Entebbe kubanga waliwo kintu kidogo ebiragalagala biyitawo. Kati wulira nno muwulire ebintu bino. Abantu wano bamanga bengedde bamenyera. Bebakolagana omukyalo gwe mbalaze kuliko ASP Nabasa Ediga. Oli gwe mbasomedde ye Lagosa Agnes oyo yomukuba ekifaananyi kibalaze. Kuliko ASP Nabasa Ediga oyo nesimu yaye mubbi mulwadde. Kuliko PC Olelo Joel onesimu mubbi mulwadde. Those goons convict with aviation authority security officers who deployed at hold baggage where there is x-ray machine. Doza mutegera bera ku kyuma ekikebera ebintu. Tugenze maaso. Waliwo abantu balina ekisa ku Kisaawe awo si bonna nti babi mulimu abalina ekisa. Naye omuntu yenna bw'avaayo ng'alaga sympathy eri omuntu yenna gwe bayisiza obi ku Kisaawe. Batandika okukolako malisi ne damage ku Kisaawe awo era wayitawo ebbanga ttono nnyo nga bakojjawo bo nga bateka abayaayi baabwe. Tugenze mu maaso. Drone yange ntegeezezza nti abantu b'ensomyi y'ekaabe ba aiding human trafficking together with the illegal companies
They end up exporting huge sum of money from the innocent victims. Bakugambye nti akabinja k'ensomya bamu ku bubinja buli ku kisaawe obwababbi obukolagana n'ebibinja ebifulumya abaana bumbeyi bw'amateeka abakola buviza obw'ekiyaaye n'okuba nti omuntu bw'abayonosebwa wa ssente n'agezaako kukola kye bayita demonstration ate bano bava ne bateekawo embeera emukwata ne balyoka bamuteeka ebaagala. Omuntu yenna agezaako kudifendinga victim agudde emikono gy'aba bantu tomala budde era bagenda kujjawo mu kiseera mpawe kaaga. When the victim, especially when you are from another agency, they allege fake stories on you until you leave the airport. And their leader is ASP Lagosa Agnes in the picture. She has made many police officers to leave airport. Reason being, when you refuse to involve deals as must be, she fight harder so that you leave the airport. You know muchara kwembalaze nti omu ku kabinja ka mafia bali ako. This woman omukyalo y'omu ku kabinja akakolagana n'abantu bonna abalina data games ku kisaawe. Muno muli abakola fake visas ezikola exit, mwe muli asinga omuntu yenna abakoze ejjanjali nga yeemulugunya bamusindikiriza mangu omufulimo kwasa polisi ekyokukola eba ekimanyi bulungi nnyo. Tugenze maaso, Nabasa Edgar and Orere Joel, all are policemen. They print fake visa at the airport and they give them to the victims of human trafficking for their aim of getting money. Tugenze maaso katika ambasomera abantu bano bonna ku kiseeko bali bana kuba ne kabinja katudde olwale 1. Kuliko Asasra Prima ono wa ISO. Kuliko Lagosa Agnes the police officer. Kuliko Nabasa Edgar police officer. Kuliko Orere Joel police officer. Kuliko Atohairo Sylvia, the Minister of Labor. Kuliko Ebema Emiliano ono wa ISO. Kuliko Rwantingana Duty Officer Aviation Authority. Kuliko Chigozi Police Officer. Bano bonna befulamanya ga Kiganda ninga basinga obungi bonna bayaye. All those are the agents of drug trafficking and human trafficking at aviation human trafficking activities at airport. And they get support from contact and they get support from the contacts zebampadde zenyo balabisako olala. Ng'omuntu asinga okukola contacts omuntu asinga okukola deals zino zonna amanya agasinga obungi drone geremedde kuba mwita Lagosa Agnes, Asasira Prima ne Nambasa Edgar. Kastamalo kutegera nti goyinamu akatima akasasira abantu bonna ba victims kiba kitegeeza nti gwogenze tojja kusobola kuba nti omalako nabo. Ngenda maaso no kyabaleetera. Kati ono Etohairwe Sylvia ona ye y'omu kabinja akakola ku nsonga ezo ng'ono ye akola Minister of Gender and Labour and Social Development era nga abeera ku desk ezimu ku Kisaawe Entebbe era nga ibamu kabinja akakola syndicate ku Kisaawe awo. Uya manze nazebabya sina gwenja kulekayo. Ono Edgar Nabasa oye Edgar Nabasa mbala bulungi nnyo bebo ke kandi muoza kise muoza migration laketi nene nnyo muoza laketi nene nnyo Edgar Nabasa mubalaba kubanga bana basinga obungi babateeka ngo bakola bitongole bya kubega na kubegera munda mu ggwanga. So mutegedde bulungi nnyo akabinja kali ku Kisaawe awo abakali mu kubba nabo kimu kye bakola. Kati njala kubuuza enjaga ku Kisaawe Entebbe eyitawo etya nga waliwo scan machines eziscan nga waliwo n'embwa kiri mu bbo abaana bwe mulemesa okuyitawo ogenda. These are innocent people. Obuzibu bwonna buvudde ku baana bwe mwabalemesezza okugenda kuba kiri ekintu nze ekyogera emyaka gyonna ng'abantu beesudde gwa naggamba. Nekati Civil Aviation Authority, Minister of Works and Labour, temuna yejero Katumba Amara is the dead walking man. Nchidamu. Buli buloga yenna togeza n'oteeka erinnya Katumba Amara mu kamwako is a dead walking man akolera ku remote. Teda kyagenda kukola kubanga system volongoto wano ekiseera bakitunda bakita kuweni airport. Wakuba mulaba ku Entebbe airport. Management managing wa ISO ne ESO. Samo kuteesa Museveni n'abachina bali mu system. Byonna revenue authority yo jambo dengerese wali buli omwajja kumanya kyanaaba kuma mali kuno kwemuli bo tutayogera ensonga zino nakumulisa abantu bano mujja kuloza nti abantu
ku Kisaawe Entebbe eriyo abantu babajja mu business ng'oli alina business ya mitwalo ng'ebiri $1 bagimulemesa olw'okubiringa emisolo. Mwe mwala abantu abava ettaka mwabafuula lusu kubanga China business kyese nafa. Mubba amasimu g'abantu ku Kisaawe Entebbe, mubba laputopu z'abantu, mulemeseza abantu okutambula kubanga mulina buli muntu mulabanga omulabe gye muli nga ate si mulabe gye muli. Temulina authority. The only person alina authority okuyimiriza omuntu oyo ye mu nsi mwagenda. Ate nabo baba mulinze ku kisaawe kyebwawe so si ggwe. The moment omuntu alina passport ye nga si fake, alina visa, alina air ticket, alina hotel booking, ebisigadde byonna biba byansi eri gy'alaga. Olw'ensonga airline, manifest ya airline eba yategedde nti Lumbuye agenda China, Lumbuye alina visa, Lumbuye alina passport, agenda ku boardinga saawa ezitibaba bamulinze. Kuba ku manifest already bwagula ticket yaba yagenzeeko dda. Omulimu gwe muyina is to verify the passport nti ntuufu ne air ticket ne mukondamu kye tuyita exit n'agenda. Temuyina lukusa lujja muntu kujjako ssente muntu. Ekyo ekisaawe si kyabajjajja mu mugenda kirekawo ng'abaasookawo. Kati you are Civil Aviation Authority muleme kwebuzaabuza ng'abafuka bana buli basajja bakulu kubanga executive erikana abasajja abalitaadi law enforcers abamu balina bajjaaji. Boodi yonna mugiyiwe n'abakozi abali ku kisebo nabo bayiwe. Mutandika okuleeta abakozi abapya nga bonna si baggwanga limu. Ekizibu mwateekayo eggwanga limu bonna. Tosobola kuddira nte zonna n'oziteeka mu kiraalo. N'oluganda zigenda kuzina kye zigenda okuwa. Obwongo bwonna bwabwa nti tebalina kye bagi. Cow mentality is the big problem to Uganda. So no mbategeezezza mutegeere bulungi kye kigenda mu maaso bannange. Mu Kisaawe Entebbe mukirabula ekiriko ebizibu bingi nnyo eri abantu abasibiddwa. Nga nakatema maji bavudde ku Kisaawe Entebbe. Eri abantu nga ava Bulaaya n'abulira ku Kisaawe Entebbe nga taxi operators abali kusamu bakozi ba ISO. N'avuga omulamu kyosiza mu kubo n'amukuba n'amutte ensawo ne basende bazitwala. Mu mulooza bino byamagwesha kimwe kufuluma eriyo n'abafeesinga challenges nga bayingira. Abasiru bano balaba bafa nnyo ku muzungu okusinga gwe Munnayuganda ayingira e Kampala. Nzira okutunaga taliimu ssente n'afa ku muzungu. So nga ate ensi zonna ze tuyingiramu waliwo lanes ziri ezi ba internationals ne ba local. Basooka kola ku local, international jja luvannyuma. Naye bano basooka kola ku ba internationals, ba locals balyoka batusembyayo. Kati njala bategeeza Civil Aviation Authority eyo board yonna esaana kuyiwa. Mudde muli ku lutinge Bannayuganda buli department ngerimu amawanga gonna agali mu Uganda. Si Baganda, si Basoga. Naye mulekerawo okumanyira abantu nga kawanga amanya gonna gensomye. Muwulidde mwane. Mukitegedde bulungi eyo airport nfu kubanga baagitunda teriiwo. Kyekiri mu poliisi, kyekiri maje, kyekiri buli bwamu, kyekiri mu court. Atalina nsimbi tosinga musango. Ndoza mukitegedde eggwanga. Kati mwavudde mugamba simanyi Entebbe buli kimu kyogereko Entebbe airport. Oli bw'anaakubulira ekiri mu kooti ku nsonga z'amata kujja ggwe eddalu. Abantu abali mu makomera ebitundu 4 ku buli 10 tebazzanga musango. Ninawo omuntu omu yangambye avudde Luzira. Abantu abali Luzira ku nsonga z'ettaka nga n'endagaano ezimba zibaleeta zisayiningira mu kkomera nga bamugenda nti kati okakasiza oyidde sayininga ettaka tututte. Nengo ojja mubuuza omusawo wavunana nga teguliibwa. Gw'onyumya ku airport yokka. Abaana abali mu safe house ng'ekimutwazayo kwogera kigambo people power. Nola buli mwavudde ku airport, buli mwaza no si airport yokka ekintu kyavundavunda dda. Obuli bw'enguzi bulinga obuli bw'enguzi. Okuwamba abantu kulinga okuwamba abantu. Amakomera gaafuuka gaakuttira mu bantu kubanga oli abalina kyagala okuyisaawo.